Sebo dokita newunyiza nalabye lisiti y'abagenda okwesimbawo ne bamalako emirembe bali myaka 82 wamma dokita wanjagadde okubeera minisita after 80 years ebyo nga bitawanya nosanga abantu tebagenda baagala kutubba abantu batugamba kino mubeera ekisanja kimu baagala tufiira mu ngalo okubantu abaweddeyo bali mu kukweka obunafu bwabwe bwe bayolesa nga bali mu ofiisi ezo tebalina ke baakola baagala kuddayo. Nze singa ndi mulonzi bamyaka 80 agenda waggulusa ne bawaddekalulu omusaayi omuto gunajjadde buli muntu yenna ng'olaba ali myaka gyakwerabira tukkirize oba tunabakkiriza nga butanayenga abaagala kudda beebo emikisa gye baafuna tebagikozesa. Abamu baali ba MP, abamu baali ba minisita, babadde mu gafa ag'amaanyi mu ggwanga. Emyaka gye baamalayo tebalina ke baafuna okujja otubonyabonya. Bannange mbasaba buli omu wooli bweyambisakaddeko ye munnange bulijjo avaayo n'ayogera ku bintu ebifa waniino ebigenda mu maaso mu ggwanga ebitali bituufu ng'atunuulira ddala abantu abandiriwumudde ne batuula ewaka ne balya ku ssente ze bakoze naye mu butuufu be balemeddeko. Omuntu batuuka omumuleeta bamukwatirire ajjeyo empapula naye nga n'ajjayo empapula mu butuufu olabira ddala nga biki byagenda okuba nga afuga. Omuntu ogenda mu myaka 90 wandibadde waka ng'otuula n'olera abazzukulu bo n'olya ku ssente ze wakoledda ne bakulabirira naye oli awo. Kyekyo kyayogera era kyagambyeko nti abantu tugambe nti mululu balina kyekyo ekibalaba nti omuntu wenaava mu bufuzi sijja kuba muntu nze naawe. Ate nga tuvuddeko eyo waliwo fuutu soja munnange ali wano alajjana oluvannyuma lw'okuwambibwa n'atulugunyizibwa ne bamuteekako koofulo ku matu mbu nga baagala ayogere. Nga w'omanyi ebibuuzo bibeerayo eyombo bingi naye oba nga tobawadde ansa gye baagala awo nno otulugunyizibwa paka kufa bufi. Mwandigambye nti nsala omugambo naye bibyo mubyerabiddeko. Ate munnange nga tuvuddeko era nga tweyongerayo wano waliwo fuuti omulala agambye nti abasajja bano bazibu nti obadde okimanyi nga baagala batwala akalulu kange mbaguze akalulu kange ku kiro y'ennyama nti yino bagimpadde naye nze akange sikatunda ku kiro y'ennyama. Sabula nze bampadde kota y'ennyama nesitunda akalu kange lwa nnyama. Wanje sebo ntunda nze situunda akalu kange lwa nnyama. ani akuwadde ennyama? Eriya yampadde ennyama bampadde mu nte Eriya naye nze situunda obangi baddize ajagala aginone. ani agikuwadde? Bagimpadde bakyamaani abatuwemukira abagala ebyobwereere. mwe muli ani naani? Bangi bakyamaani bawemuse banna. kyamaani asooka yaani? Nze no mbadde ndowooza na kiro y'ennyama kumbe kwota. Agambye munnange nze situunda kalulu lwa kwota y'ennyama. Oba mwagala ennyama yammwe nnyinza ogibaddiza. Nga tuvuddeko ewaliwo omwami avuddeyo n'alaga okwennyamira n'obutali mumativu naddala ku nsonga zino ez'abaana ba ghetto youth. Nga we tuwalabye avuddeyo n'abagamba nti bannange muyinza okubaawo ebintu bino nga mubitwala ng'ebyokusaaga oba ebyokubalaata nti nze nnyinza okubawa ekizampo nti twalina omugenzi Zebra Mando yakolera abantu abo n'abakolera naye munnange yamalira nga ate abantu abo bonnyini be bamusse. Ekifaananyi kino kyemulaba wano kya mwami yali mukubi wa bikonde mulungi ng'era alina abavubuka bangi abamukkiriza mu ghetto. Zebra Mando Senyange yattibwa ababyokwerinda kumpi n'amaka ge. Olw'ensonga yalina ebintu bye yali abakoledde nga byakyama naye ng'ayinza obyasanguza. Mujjukira bulungi ghetto mu mwaka ogwa 2019 bakwata Zebra Senyange n'abalala ne babatwala mu kutendekebwa ne babateekamu kiri ekyo bagamba mwagala mutukolere emirimu gyaffe. Era baaweebwa ssente okugenda mu ghetto ez'enjawulo okufuna abaana
okubakolera emirimu gyabwe. Emirimu egyo ne bagikola mu mwaka gwa 2020 nga 18 ne 19 Novemba omwafiira bannayuganda. Abavubuka abo babatumanga mission okukola effujjo eryo okuwa ekifaananyi ekibi nti bikolebwa ba National Unity Platform bakuba Simaya bali mwena ali musima kuba abantu ng'ekifaananyi ekyo baagala kireetawo kukolerako buvuyo nga baagala bikolebwa abantu bali mu state betuyita ba mafia n'abo bali mu government. Sebula Ssenyange yalubulamu oluba n'afa. Eno message njiwammwe eri abavubuka bannange nti bano abasajja be mulaba temuli kitundu ku bo just babeeyambisa okukola ebyo bye balina okukola. Kyangu nnyo okutegeera ebintu bino singa oba olina amagezi mu mutwe gwo, n'ekiba kya busiru okutegeera oluvannyuma nga buli kimu kimaze okutuukawo. Kyekimu Damulira kyali mu kukola kati okugenda mu ghetto okufunayo abakulembera zi ghetto be bayita ba top. Buli ghetto erina kati top akiiko obutereevu wa Damulira ng'aweewa ssente okumenga sure abaana abo bagenda bakola emirimu gyabwe era mu kalulu akaddako information ngiina. Kyabulabe nnyo mmwe okulowooza nti muli kitundu kimu ku bo. You are not part of. Ozayina amatu awulire agezezaako okubagamba nti munnange bano abantu si balungi nga mwe mukirowooza nti bakuyita ne bakubiyutabita ne bakusuusuuta bwe batyo naye nga omala bakolera ebye baagala ate nga munnange bakusaanyaawo oba tokyayina ky'obagasa era oba tokyayina ky'obagamba. Bamala ne bakusaanyaawo bo kennyini nga bamaze okuba nga baggusa emishoni zaabwe nti so bageto yuti mwena bali eyo nti mubeere beegendereza. Nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo omwami avuddeyo n'agamba nti bannange nti bantu njagala bategeeza lwaki opulezidenti w'ekibiina kya NUP tavuganyizibwa lwaki nsonga ki nti bibino. Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine His Excellence teyavuganyiziddwa ku kifo kino? Kumutya, kugulirira, kubeera nti waliwo ensonga endala yonna nedda bannayuganda abakkiririza mu nkyukakyuka. NUP is not a normal political party. NUP is a revolutionary party. Nkyukakyuka. N'olwekyo omuntu yenna alina ekifaananyi ekyo okusobola okukomandinga bannayuganda okubatuusa mu nsi empya ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era bannayuganda bamulinamu obwesige ate that trust they have in him kyekyavuddeko okugamba nti ekifo ekyo tetugenda kuvuganya ssebo kyatukutte bulungi era tukulinamu essuubi okututuusa mu nsi empya. Yensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu yayiseewo unopposed. Njagala nkuwa ebifo ebirala nga bitono nnyo ku lukiiko ku NEC eya NUP kati empya. SG ye David Louis Lubongoya ate nga njagala okutegeeza nti omuwanika wa NUP treasurer ye mukadde waffe Benjamin Katana. Mobilization okukunga bannayuganda ku mirimu gya NUP bwe gitambula n'abantu okwongera okwegatta ku NUP. Musaayi muto Habibu Buwembo ekifo ekyo kati yakirimu. So nga njagala okutegeeza nti Saabatesitesi w'ekibiina organizing secretary ye mukadde waffe Dr. Kanaabi Moses. Legal department ebyamateeka mukadde waffe atudde mu department yene ekitongole kino ye Elut Jonathan ate nga mukyala Sarah Muwonge ye mukadde waffe administrative secretary. Njakomawo nkuwe n'ebifo ebirala. NUP everywhere and everywhere NUP. Katumba Faizo Sendi. Wow, ndowooza muwulidde ensonga amaze dda okulambula. Ate ono omwami avuddeyo n'agamba n'alangira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti munnange gwe nga tetukulabangako ng'otwalayo empapula ku kitebe kyammwe wali ekyaddondo. Amugambye nti munnange toswala bujjako oswaza buswaza. Museveni obuswavu Kyagulanyi akufuze ku myaka 4 nga totwalangayo mpapula ku kitebe kyo ky'NRM. Osoose kulabira ku Kyagulanyi obuswavu. Kyagulanyi akufuze.
njagala musindike kana akantu kamutuukeko obuswavu myaka 4 njagala muka forwarding kantuukire ku Museveni akalabe nti tumuswaziza Kyagulanyi Ssentamu ya amufuga yeye Pankamba afuze Uganda myaka 4 naye Kyagulanyi amufugide myaka 4 amukozesa buli kyatasobola kukola amulagira okukola buli kyalina okukola kyatalina kukola yali amanya anatuudisa sebo Museveni tuli 80% myaka 4 mwezi 45 eyo gwo mujiji mulalamu ate fena obwongo bwocha toyina osobola tusa otulimbira nange nga tuvuddeko era nga tuyongerayo namawulire ag'enjawulo ye omukulu Honorable Elias Lwimbazi Nalukola balabiddwako nga bali n'omukulu King Saha munange nga bali mu budde bwabwe banyumyamu olowooza biki bogeddeko bibe nze bakubega waffe ebisanja 2-5 sijja omugezi bwatyo mulabi naye ng'ewammwe ebyokukola bingi eno bingi nnyo balaba batandise olugoda awo bigwenda babiterese buterese awo tewali n'omu bonna bagenze mu mmere balya lumu ekyemisana bagenda lumu ate bagenda kukyemisana buza n'ekigulu bakikwata lumu tebabaawo kika bigwedde ebyola nabigwaneki motoka z'abantu zifiiridde mu makubo omwo bigwedde bo n'ababbi badde okeyogera na mmotoka nze ndi eno nze driver so tulina challenges nyingi kuno kwaffe katulabe eno gyendi wansi mu kikko kizibu nnyo okulaba paatulo ng'eyitawo nti kale kabakole survey balabe nti ekitundu eyo wansi kiri safe eno twekuuma n'amajambiya nti wosalaawo nze nkulya okitegeera nti omaliriza waakiri oba wetaaga ofuneyo baboyibo bakuumeko ng'oli mu kavalizeemu naye wetubagamba bali gyetudiringiramu nsubira kampuni yonna kaabeba amasannyalaze lwaki bo bateekayo nti amasannyalaze go olimala kwetuuka okitegeera so mu mbeera eyo munange wendaba kubakuwonga ndoopa obuzibu bwange wenyingira restaurant nsaba mmere nsanga munnabyabufuzi ndoopa buzibu bwa constituency naye kati tolina munnabyabufuzi olina mukulembeze ndina mukulembeze omanyi bannabyabufuzi baawukana ku bakulembeze bannabyabufuzi baba batunuulira ekisanja ekiddako abakulembeze baba batunuulira emijiji egiddako generations ezijja munnabyabufuzi tayogera kituufu ayogera abantu kye baagala okuwulira omukulembeze ayogera ekituufu ne bwe kibanga kimummisa akalulu nanyumyanga naawe kakati nkulembera mutukyusize ne ku bannabyabufuzi ababalimu oba tukyusize kubanga nze we mugamba yinza kubasaha yakolaki byayogera naye gwe waawulira gwe aliwo ekitiibwa ekyefanyiza ekito ayinza okukuswalira nze kyatanswalira amazima abantu abo boogera bulungi ku bituufu so oluvannyuma lwa chicken neshira price okubanga ate bafuna obutakanya simanye ebintu byabwe mwabiwulidde ne beeyogerera ebisongovu olina agamba mbadde njagala muwa ku ssente yansaba miliyoni 2 zizino naye sigenda muwako yadde n'ekikumi kakati munnange y'omukulu Amini avuddeyo n'obukadde 10 bwedu n'abukwata n'abugamba bakole ki babuwe Shira price era Shira yavuddeyo n'agamba nti ku bukadde 10 buno ayagala koko abaana oba bameka abaweeko ku bukadde 5 ayagalako abaana b'obuwala sharingeko nabo ku bukadde 5 ndowooza 5 bubwedde n'5 bagenda okusharingako nabo bagambye mugende mu inbox ye bantu bange abaana ab'obuwala omukulu Amini asindise miliyoni zino 10 asindise 10M ngaziyisiza mu namba emu muwulidde namba emu video gyayogedde kaakati abaana ab'obuwala njagala tugabaneko kuno miliyoni 5 gwe ng'olina ebizibu oli shuwa muyingire mu inbox n'ennamba ate tunaakola ki mukitegedde naye nzibawe ndoza mukitegedde omukulu namba emu yazirese zifudde wa Amini ebankubidde ekiro Amini n'agamba ensonga bweti ne bweti byonna nga bwe byali ekirungi nga bye bali bategeka show throughout n'olwekyo
tusigale nga tukola kinga bwe mbagambye bwe tuba tukola. Jonga wobiraba era nga webitambula ate njogera ekyobandeke ekyo ate munnange yes amawulire tugendeko mu maaso era nga tweyongereyo nga tulaba abantu b'Emityana omukulu Lozi mumujjukira bulungi yalangira ab'Emityana okubeera ababbi bamulyako ebintu bye era n'abanga adimandinga kakati gyevuddeko niino mbu waliwo beyafera ate era munange mu kubafera sagala kwogera bingi byesimanyi waliwo waniino abitegeera obulungi katugendeyo abenga gatuwa. Mwami Luzi kyewala osabirya kituukiridde. Eno video bayira y'ab'Emityana sinnatuuka na ku video ey'abaaferebwa obukadde bw'ensimbi eno y'ab'Emityana ebe wafera omukazi nange gwe nabagamba wano omuntu ajja mu mbeera ng'omusajja ono gy'ajjiramu ebiseera ebisinga babeera bayaayi, babeera bafere, babeera balimba, baba bagezaako engeri abantu gye basobola obbategeera ne kigaana n'agamba oke kaŋŋende nyonoone oba byonna biganye nkole ki nyonoone. Abantu b'Emityana njagala okubasaasira era nga mbagamba nti tuli mu bulumi nammwe gw'atannamanya ekiri Emityana n'omwami ono genda osaakinge nti Mr. Luzi oba ye Luzi oba ye Luzi n'Emityana. Musajja ng'oyogeredde bubi abantu kati no singa olowooza nti webagulira zibooda nga 8 n'oziteekawo naye omugaati noono gwagulira booda juzi n'oyingirira n'eddiini ey'obusiraamu okumanya amagezi agagaate matono nnyo totoola. Ogwo omusango oli guzaawa? Musiraamu kyagaba najja n'alangira n'otukano kale langira naye n'otukanoga mumpe booda yange obwo bunnaku. Musajja gwe ogezezzaako okutegeeza eggwanga Uganda nti ssente weeziri naye enkulayirira teziriiwo. Tewali mugagga yeeyisanga bagagga be mulaba wano ku apu abajja ngera mbawadde ssente n'akuvumira ku ssente n'avuma enkomerero mbalabawa tuludde tulabagamba era buli omugagga ajja wano ne mumuwanika ne mukola muwanika abantu essente bw'ogireeta nga gy'oli mukubisa abantu bw'otuuka nga tokyasobola kugibawa beebuuza wali kuki wala otegeera batandika ate okunoonya omuntu gwe bagaa nti ffe batwagadde kubanga abantu tetwabagula, ffe tulina teams wano kubanga abantu tetwabagula, abantu batwagala nga bwe tuli. Mwami Luzi mu kwesimbawo waliwo awangula ne gwe basinga kati gwe wali omu ku abo be baasinga akalulu baakakukuba. Tosobola kuŋŋa nti wandibadde abawangula babiri tekisoboka. Ate abantu b'Emityana njagala okwebaza nti mwalina bagezi nnyo. Ono omusajja mba kumuteeka mu ntebe ne bye tuwulira ku ssaawa eno singa ne 1% kye mwali musuubiddemu temwandigifunye nga kwotadde n'obutawa abantu kitiibwa ne bw'obeera ng'oli mu katemba ebintu byoyogera ku bantu b'Emityana gwe tola nti bikuswaza omusajja eyakawasa omukolo wano juzi bane tubeeremu n'akantu k'obuntu kyokka okozesa lulimi Luganda lwaki oswaza? Obuwangwa bwatandika ddi okubeera ng'otuulawo n'obwemula ng'olina abakoobo oswaza maani ate n'owaana omukazi amagezi amangi naye n'atuula n'asigala ng'akutunuulira. Clearly oyo omukazi alina ekikyamu ku bwongo. N'ayogera kakazi katune katuula bwe kati anti akagambye Sarah is tall. Sarah Allah baswali wafumbirwa kikoli mogoge mazima kino sikirabangako. Ate omwana Debbie yabagamba nti kaba kaseera kaba kadde ka maama era njagala kukolera video eyo ngeri special kabeera kadde nga bwe wayogera. Omwana yabagamba omusajja ono talina wakubanga tafuna. And clearly amawulire gavuddeyo ono omusajja oba ye Matovu mwami Matovu ono azanye ebinna Uganda is it ono munnakatemba. Emboozi ye bw'oba tewagiraba genda ku platform eya SK Media weetegereza emboozi yajja abagamba investor kumbe yalina gw'atagetinga nga Debbie bwe yagamba nti tabeera na mukazi nga talina kyatagetinga. Abasajja bwe bati tetuboogerako nti kubanga bambi tetusiima mirimu gyabwe nedda tuboogerako nga kyakulabirako. Abakazi muzuukuke abasajja bafera
omusajja anoonya basajja banne ne bamugamba nti tugenda kukuwa miliyoni 10 buli omu naaweza 10 kye nagaa nti ekyo ekiwala ekyo kiraba ngenda kikwana ngenda kikolera embaga ngenda kukola bino na bino nkireeta mpaka nkituuse ku kisenge kati beebo baluzi oba luzi erero onoosasula nakuwolereze full figure genda osasule naye nga bannayuganda wekiri bakutegedde goge mazima wale tukola omukolo ogwanyuma mwebale n'okweraga byonna tubiraba mashallah. Yes, tuli ku NCK TV tuwerabira kubanga subscribing, ringing that notification bell, sharing, liking ebisigadde byonna butereva mawulire nja kubanga nga kuwaira nja kubanga nga kutuusako wona wali wona wasinzidde sigala naffe tuva